akalulu kako muzeeyi muzeeyi akalulu muzeeyi akalulu muzeeyi akalulu Let me try. Straight 11 kilometers. We will have 4 vehicle overpasses because it crosses several other roads. We also have pedestrian bridges for safety purposes, where we have encountered several accidents, like at the Najjanankumbi Entebbe Expressway crossing. The objective of improving this road is to improve traffic flow in the city. Guno gye tuli abamu gwa muwendo nnyo kubanga oluguudo luno lulina history ennene nga kuliko n'abakulembeze abamu be baaliisaako enfuufu olw'oluguudo luno. Kale okulaba nti mu kisanja kino nga tekinnaba kuggwako nga bwe basuubiza mu manifesto ti oluguudo lujja kukolebwa ng'ozze olutongoza, njagala okwebaza ennyo okuba nti tutuukirizza kyeweeyama okukola. Abatuuze b'Ebusabala okusooka njagala kubagulako omusango ab'Ebusabala kubanga omwaka 8 be bamu abandeetera okugenda mu nsiko bano wano okumpi waliwo enkambi enene y'abasikawutu. Emyaka egiyise twaswala nnyo kubanga abapakasi abasikawutu b'ensi yonna bajja wano naye ne bayita mu kkubo eryo eritali ddungi. Nolwekyo ndi musanyufu okulaba nti kati abasikawutu b'ensi yonna bwe baligenda okudda wano baliyita awalungi.